waliwo omuzannyo gutambula nenze okuwabula kwempa abantu bonna okuwabula kwempabula abantu abakolera gavumenti eno gavumenti yabayuza bakozesa nibamala ne bakusula eri era mwe abakyali eyo abeewaana mu busuuti muyina obumundu namwe mugenda kubanga ffe tubeere no mu ghetto era mwe mutunoonya ffe tulina misango ne mujja musaba bululu example ebeera ya full figure anti abeerako ne SD nze mama Museveni kati olola kusinga sente musibe kati olugole alega ebitama n'obuzibu bulinganga ebyo amalibu full figure ye mubi nnyo omanyi bagamba wobanga oyambadde empale enjulifu ng'otambula ne banno wansi tebayinza mmanya nti oyambadde empale y'ebituli naye kakasa kakutanda ne musanga omuyembe n'owalampa waggulu bamanya nti wansi munange sansigo ayita bwerere kakati nono ekyatuuse ku musajja waffe Sipapa omanyi Sipapa nza nsanyusa nnyo yagenda n'alumba eri abaggeto beeri koffe naffe abeeri abaeka monca bamanye eŋŋumi fene yaffe ghetto yaffe tuyina amayembe tuyina lubaale agezanga najja wano era kati ekyamutuuseeko bali banne balabire ku ye gwoli waddembe gwe bajjajja bakwaniriza bajjajja bakusiima naye Sipapa ke yakikasa kati wuyo kati musibe ayina sente sobola omujjayo naye tavaayo kakitegeza ne bali abalabe abakola emizannyo gyakola balabire ku ye kuba bagamunebe olaba babuulirira obwawoobe obwava amatu okunkumula ensonga yange kakati ensonga yange ku Sipapa kimugwanira emirundi 4,765 kubanga kyenjagala abantu ba Uganda oba abantu abali mu Uganda muno n'abali ebweru njagala bakakase gavumenti ya Museveni nti kondom olw'ensonga kondom omalo gikozesa oba tokyalina kyogyetaaza osula eri kuba n'okulabikira beekulabikira bubi kati kino kigendeere okulabirako eri abo aba simanyira nyongera kuba full figure kibawe ekyokulabirako nti Sipapa ku bintu bibiri ebyamukwasa si busimu mboba simu oba laptop no Sipapa either oba yabadde ayina byayagala oba okubotole bya gavumenti oba Sipapa nga balina omulimu gwe bamuwokola Sipapa nga gumulemeredde Sipapa oba nga ayagala kutolontoka ne bamugamba nedda saba jangu omalirize bino ebintu bya Museveni ebya gavumenti eno oyina bimaliriza ate okubimaliriza enkomekerezo ya byonna ttaka mama bana balina information nze ku by'omukulu Sipapa kyengendo bagamba kiri kimu muve mu kuwayiriza gavumenti muve mu kugamba tusimanya bamukozesa njagala mbajukizemu wano yali ne kamiliyoni yamuteeka mu simanya bagiyita management ye owulira ng'awa kamiliyoni motoka ez'ebbeeyi n'avuga ng'akola biki lwe bakyakana kamiliyoni omanyi kamiliyoni ye bagamba era baganda balina ebaalugera olegera alinga era ng'erinnya lye yamwabya n'aleeta n'obufaananyi fensi bwe tutaalaba ng'omukulu bava mukuba nga ava pinduweeyo mayumba g'abantu yalumba mayumba g'abagagga go gakakola ki gabba oshegera kati sooka ombulire omuntu agamba nti oba ayina ssente nze nalabakoyo Sipapa namusanko nga ava kaveri nga yena ne mutunuulira bwenne nga naye n'omusajja muvubuka muto naye ssente ze zirabika si zaalaali era kumpe Katonda yali ayina kyandaga kati so mukulu Sipapa omuntu gwe wali owalampa nga ayina ebitabo bye ng'ate ng'agezaako kulaga abantu ng'azibudde abantu bangi amaaso ngamba Bobi Wine okitegera essaawa z'olwaleero okalya ddakadda naye kati toli mu nkomyo kale no ye bamusiba yagamanyira naye kati gwe ate no yali na mu America kati essaawa zino gyali gye yagalira gwe oli mukomera nze ku ntegeera yange nga bwenda ebintu ebigenda mu maaso sirina budde budikasinga ku Sipapa sina budde budikasinga ku Sipapa wabula kana akaloozo kagenda eri omukulembeze yenna bagamba nga ab'omu Ghetto tetutegeera Segirinya Muhammad teyasoma ne batandika okuleetawo embeera ndowooza mwagiraba naye salwalero gwe baga nti Segirinya yali teyasoma muli abantu b'ekiwaatula aguze ebitanda emifaliso amatooka abageetisse buli kimu naye kano kagenda eri abakulembeze abali mu Kamoli nga basirisa waliwo baganda baffe abasiraamu bali ku nkola ya mubaka nti toyina kudiibuuda naye baliako kasemba Segirinya gwe bayitanga omuyaaye abalagiddeko bwere mukolera abantu nze sina budde budikasinga ku Sipapa kuba oli mutwazi nange nva mu bbaala nga bantu tekati mwogereko ki
Sipapa wanja, Sipapa tujja mwogera kenshi. Sipapa tunamwogera kenshi. Fumanyi mu Ghetto twitira akagambo kafugatera okwogera. Bawayiriza, bakonjera, basigula. Bagane bakabasajja kali Sipapa ebyo. Gwe bakutene bakabasajja banyuma. Bakabasajja banyuma nga tebakumenyera wo. Yayimba kakayimba bakabasajja banyuma kidem bakabasajja banyuma nga tebakumenyera wo. Zengezanga nembasanga kuwange yadde sinnamufuna. Naye ogenda tufuira mwawo oba Sipapa musibe feka tufuwe ennyimba kuba tuli mu Ghetto naye njala etuluma. Naye nze ku kya Sipapa my issue eryaji njagala nnyo omuntu gwe bakwata ne batulaga kye bamuvunaana. Sipapa bamukwata wiiki namba temulina kye mutugamba nga temutunnyonnyodde ekyokujawe mundu ne batugamba ate buli muntu yenna yatidde okuyingira mu bya Sipapa naye mutulage kikye bamuvunaana mutulage kiki bweba yeyaga anti biwandiike ku lupapula tujje waliyo abaagala Sipapa basasule nga banayeyaganye byaffe byabayimbi tobalabye bagudde wakakundi akalala. Abaana bali mu Ghetto nange bantiisizza kuno okuntisaseko information gye bali. Twakitegeera eno mu Ghetto nti eno kalantini bagireetera basirikale nabo beddaabulule kubanga basusse. Abasirikale anti kati be balina ssente bagenda tutwalako bakazi baffe era be babalina. Bakazi baffe baba batwala dda kati bali wali eriyo kawala be batunda piki buli lunaku bagula piki. Ekiro be bavuga boda kati ate gokyasobola ovuga piki. Abasirikale basina kati ovuga boda. Abasirikale bavuga boda be bakwana bakazi baffe. Oyina omukazi ewakagwa tutiisatiisa. Nezijja baggwako. Bale ekiro kisangibwa mu Ghetto njagala omuntu aliyo outside nga talina fano obe ng'ofunamu ekyokuyiga oba kitegeero ngambe Fatia nedda ku luno omulundi osindike ku namba gy'olabakawo ensonga ogambe ku luno twagala tudiscussingeko eno ensonga abaana abo bakole batya babenga ku luno gye boogerako sigenda barisawo ngenda batwalira ddala ku mulamwa omulala gwo guno gukuta kati wansi ne waggulu oba Sematimba naye nga abatulaba era obeerawo ng'obagamba naye tuli bubi. Tuli bubi. Kugambye tuli bubi tulya bubi abalala busumbuusa abalala buwoowolo bannange. Tuli bubi Uganda no good era bali e Bulaaya. Mubeerere ddala eyo temudda. Nange neefuna enva gye nva wano. Mba mponye ekibambuliro. Yarabadabba tosula sikomba nva adize ntyo komba enva omanyiro akintyo komba enva omanyiro akintyo komba enva natunulamu nga ndaba ono neiba ono bane mwezekereza gero okusogenda naye abaana be tebagenda kundeka kiki ono neiba ono anyway ensonga ya Sematimba mugirabyeko tugenza ogyogerako ng'abantu bangi badde bagiyisizamu tulina omukyala gwe twalabye eyavuddeyo ng'alwanira kasitode y'omwana we oluvannyuma lwa Sematimba okuba nga ayagala omuggyako omwana oyo yensonga gye njagala tube nga twogerako tumanye kituufu oba si kituufu era saa zino wenjogerera balina mu kkooti ekisookera ddala ku Sematimba wulira Sematimba Peter nani mutadeko erya Mr naye takyali Mr si ya Pira oba Pira oba yamanyi oba Pirazi naye nze kyeŋŋamba Sematimba kiwakoze kibi nnyo nze nkuze mpuliriza rediyo yo nkuze nkulaba nga nkuwa ekitiibwa si yaloota olunaku lwa Valentine naye omusajja ayali ayagaddeko ku mukazi ng'olina n'omukwano watukira okukola ekyo kya Valentine n'ebaawo n'oyagala omukozi n'olya kasasiro omukozi yetayagalika ye si muntu ate akatala oli otya omukozi naawe nze omukozi aba mukozi kyova olaba era omukozi akuyita muzeeyi oba mukadde taata oba jjajja omukozi ayawukana atya otya ku mukozi yatulimba anti muntu nawe oyagala otya omukozi ekitegeeza asobola n'okulya omwana we asobola okulya omwana we musajja olina n'omukazi ewaka njagala nzikirize nkubuuzeemu no sokoleko embuzeemu Katero ku mbeera gy'olaba e Uganda nga bw'okiraba nti abazadde bazadde abaana bwe bakomekereza tebalina mirimu gye bagenda kola kikola bakakana era omukozi oyo senga yantuukirira yadde sirina kyendi nali ngenda muwa amagezi genda kola minisita w'abakozi oba MP ow'abakozi amwawabire aba bayamuloopinga
Inze ndi ku side ya Sematimba era senga nayo na omusajja omulala asobola okundepingira abakozi ba wano Muzeeyi Museveni akimanye nti abantu abaana baffe basoma ne bawano olusi basiba bazadde baffe mbu teyaweeredde mwana ne baweerera omuntu n'amalako namba mutikkira n'omutikkira n'agenda n'asuubula embuzi nga sigwe mulimu gwe yasoma kati abantu basoma ne bagenda ne bakola mu bizimbe senga banajja babalepinga ne tuweereza abawala nga ebikumi bisatu nga bajja babalepingira mu bizimbe Muzeeyi Museveni ajja bateerawo emirimu egy'enjawulo okitegeera kankubuuza oli muzadde nze ndi muzadde oli muzadde ndi muzadde era tolina mwana muwala waka muyina n'abalenzi era ensonga yange eri bweti nti senga tuyinawo emirimu kubanga gavumenti yaffe yayonooneka omuntu asoma n'asomera bwereere nga wewulira amasomero gaffe ge bateerawo aga UP mbu musomere bwereere era osomera bwereere kati abo abaana boolaba senga banaabateerawo emirimu Muzeeyi Museveni aveeyo ng'omuzadde atandika oteekawo emirimu gy'abawala baleme kuddamu kugenda eyo mu bizimbe bakyabaleepinga ate senga lwakuba wa Muzeeyi Museveni yakula naye naye baanimuleeseeko eno mu kikomera kyaffe mukolako togamba nti baana bonna tebaasoma bonna abasinga baasoma n'eriyo n'abaagaana ffe tubadde mu Ghetto wano ngeri yajeema okusoma mulimu abaasoma abamalako olusi ssente ne zikola ki ne zigaana buganyi naye gwe kyoba ogamba Peter wuliriza Peter Sematimba kye yakola kibi nnyo kubanga alina abaana abakulu kabonero kyakukolaga abaana abato kati ffe tuli baana abato omusajja mukulu ezo zibampisa okitegedde eyo tebampisa nze nange ndi tiimu Sematimba ndi ku tiimu Sematimba kubanga Sematimba munenya naye ate munenyamu kitono Sematimba naye muntu bannange omukazi yagenda ewaka abeerawo na mukozi bannange ng'omuntu kakati kyovolaba Uganda eno lindako Uganda eno singa soko ulize Uganda eno singa kati olwo Sematimba singa yakwata mbizi singa kiri kitya singa yakwata mbizi naye oli singa yakwata mbizi ate kyali susse ne bagamba bannange omusajja oyo gwe tumanyinga wete nakwata embizi oba embwa naye oli ate teyakwata mukwata process by process naye nakola ki nakkiriza nanyumirwa era ne bazaala n'omwana lwakuba nti sawa zino ekiriwo Sematimba bagala jasi kumulabisa bulabisa ate oyo mukazi era bane Sematimba nkusaasidde walindako kuba oyo mukazi kati uyu atunulanga n'akamuli sokoleke nkubulire ensonga zino okujja omuwala yamaze kuvayo n'agamba Sematimba yamututte mu ki mu kkooti omuwala kwe kuvayo ng'omwana baagalamu mugirako ddala kakati omwana byonna awo tuba tukubaganya kyali kituufu wa Sematimba kikyamu okulyawo omukozi kyali kituufu muwagire mirundi 10 ku kinnaakyo olw'ensonga zange zino kituufu nti woolunda enkoko zo nga za kutunda woolabako naawe kusanyusizza oli waddembe okusalako n'olya oli omuntu amutaddemu ssente alya wuwa asula wuwa akola atya nkoko ye kakati amafati yange amaliriza era natunuulidde nno Miriam Matembe ngali kugundi kwanika ati okwo awoza Sematimba era biki mulete nafunye ne baloya bange abagenda oletera Sematimba baloya sente zoteka mu baloya waneno tulabya abantu bangi abavaayo nga balwadde ba mitima ngatovangayo n'ogamba nti omwana oyo mulwadde w'omutima mukute milioni bwe zitenze muwadde ezoteka mu Sematimba ffe tuli eno tufanjala lwaki tugulira mwaka wungo okusinga ofira ku Sematimba abepimpi n'ebintu oyingire mu kunyumirwa kwabwe tuke n'omule Sematimba takyalina kitiibwa kati alina bubeezi ssente mugagga ne talina kitiibwa nze byanca awulira nze byanca nabagambirawo mbeera Kawempe Republic oba mu luzungu gy'oyinza okuyita United Kawempe UK okitegeera ene Kawempe ffe tetuwasa tutemesa bano abagamba nti no bawagira Sematimba nze nina omwana muwala era gwe nsuubira ozaala temugamba nti oba tonnazaala osuubira naye nze siwagira muntu ate yakula ate bwangambye
gavumenti neno muli balogo muli bachani yakulagula ani yakula ani nze bana bemanyi bagendo zala bana musogna Sematimba nze siwagira kintu kye yakoze naye ate kye namuyigiddeko kiri kimu nayize engeri gye bakwata omuntu process by process omuntu ali naivu kanyange bwe naaba ngenze ku buki oba kaleerwe oba ku potibero oba wa nja kuyiga nayize process by process ate jukira bali naivu neba kati Peter Sematimba nerudda lwaki munenya bannaye nze siwagira kintu kyagamba nti oba omwana mutwale mu Europe bayigirayo emize mibi kadi huyo yagenda ovaayo nga bamuyita emmanga ate nga naye yayita ne bagundi nze nedda nze kamba buli muntu yenna eyali ayita Peter Sematimba nti ali olupanka kati Sematimba yatulazeeko si muli wa lupanka otegeera kati eno bagiyita Ghetto Palia yesebo tulina kwogera bibeera mu ghetto yesebo nze nsobola okera ku maca nenkuletera abantu 5 ng'akozesa abakyala ate nga naye bamuyita emabega bw'oba oyagala enkyakero gye abanyumirwa babeeramu eno ghetto negwe kankubuuza ekibuuzo naye nekambabuuza nzijjebwa mmwe nekambabuuze mbutuufu okay kale simanyi oli okay bale kikyembalengo bale kankubuuze kubanga njagala ondetereko omuntu omuliwo olupanga mubuuze kikyamu ki ekiriwa abaana nga balina ebintu abaana nga balina ebintu mudda ku lupanga Uganda ya leero ndi mwavu Pimpina mwavu Chimwe mwavu Kabaka w'emmanga mwavu okiwulira oli ajja kuva eri amugambe ngenda kuwa sente bweziti ate nga omanyiye bino ebintu bya billboard tulina kufa ku bulamu bwaffe n'amugamba ateekawo ogusooka n'amuwa 5 omwana n'alaba nti eyo bizinensi okitegeera kateera alinga alina olutuula togeza muganda wange tudde eno nedda ssebo togeza amanya lyakalo akuteerawo bwati notabaako nakyokola kyakabi article mwebale kuwagira wisdom Kaye mwana kyakabi nnyo mwebale kubeerako ku Ghetto TV crime kateo ne ka first lady mwana sisibula bye bimwera mwana mwebale kutuwagira abalasita b'omu ghetto naye kiri bwe kimwana we tunaakola program nga 5 tugenda tandika kati ate ogaba n'amasimu ekyo nga ali yagamboyo kyakabi muganda wange Peter Sematimba nze kyemugamba kiri bwe ekyokwagala omukozi si kibi banaye abakazi abalungi crime katero babbeeyi mpozi ng'olinamu ku munnyu ate tebazaala asimwavu naye tebazaala oyinvestingamu nnyo abakazi abalungi oyinvestingamu nnyo naye tebazaala abaana baabwe babeera ne bataata bangi naye mwekyo munenyamu ensonga emu eri bwekyo ekyokwagala omukozi teriyo mukyala mubi ku dduniya kasita abanga azaala buli mukazi mulungi naye Sematimba emukwatira ensobi wali wamu yagaana okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata ate bamaama babonaabona nnyo kuba omwana ndowooza mwamulabye mukulu maama yamuinvestingamu nnyo ye najja nga kiri tuleti nayagala atwale butwazi kiwedde munkuwakanyamu lwaki batuuse n'okkubira omusajja neiba waani woyo omukyala gy'abadde abeera n'omwana bamugamba nti omusajja abadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja etegeeza Sematimba talina buzibu ndi tiimu Peter Sematimba bannange nze nange obuzibu buli wano Peter Sematimba abadde alabirira omwana n'obuzibu buli omwana ayagala kumutwala kyenjagala Fatia omanyi nti oyo omwana alina emyaka 10 ate abalaba kula mangu ku myaka eno omwana ajja kuba akuze ng'akula nga alina emyaka 10 okitegeera labayo omwana oyo agenda nyigira maama we lwa nsonga taata we yamuzaala
agenda twala omwana bulaya wa ngoddawo nganganga omwana waweza labayo wisdom feno weffe mu ghetto n'okuzaala tetukyazaala lwa nsonga emu wozaala wano omwana sewo nga totwaleyo kawunga sebo ng'ate naffe tukaaga naffe tuli bubi kyokka ate twandyagadde tubeereko n'abaana naye gundi oli wabanga awayo obuyambi abadde buli kimu akiwayo ng'ayagala mwana we omukazi ng'oggyeko kiri ekyokuleepinga kye sitakkiriza kuzaala mu mukozi wetuuka ku nsonga y'omwana ntereezaamu awo abakazi nabo balina obuzibu ku baana nga tuvudde ku kiri balina obuzibu ku baana abakazi we batwala abaana ye abagifudde bizinensi okitegedde buli omu anti nfudde ku kiri ekyokuzaala mu mukozi olwo kyo sikiwagira yazaala mu mukozi naye katuuze ku ky'omwana kuba omwana kati waali omwana waali wisdom abakazi balina omuze gumu abakazi asobola n'okunoba n'omwana ng'akimanyi kitaata we alina buli kimu asobola omulabirira ne yeefuula mbu atoba naye okitegedde bamanyi n'obbalwaza nga balamu okitegedde nagamba mulwadde naye nga mulamu ongerakawo wooli kateero omukazi alaba we bamutwalako omwana ono singa omusajja amutwala e Bulaaya omukazi alaba takyalina wafune mitwalo 12 ebyo byabadde alimirako yakulira mu ye taata tayinza kwagala mwana kusinga maama ekyo tasobola kwagala maama kusinga maama omwana yakkiriza oba maama taata maama mutuufu singa yabadde mwana bagamba senswa kali Sematimba akuza kintu kye ngera we yakola wali era Sematimba yetaaga agule digida kubanga digida bagamba zina kati wali Sematimba bagira Sematimba oya aliyetaaga agule digida ala bapujo ngamba ekirala abatulaba oba abali ebweru musoka musirike malo gamba abatulaba bannange ngawe mutulaba kiraka ffe budgeti ya government yaffe tetugiriiko nga we mulaba ffe tubeera eno mukwemulugunya tuli bubi tuli mu covid ono mu karantini tuli mu lockdown twetaaga bambi Kaye kuba katugo gwe bagenda oyitirako batuwe bambi kawunga ku muceere ne kasuka olw'ensonga tebagenda ffe kutukombya wadde ku nsimbi olaba n'akawunga kajja ffe era abaana ba Ghetto tebaatuwa ate batulabanga tubakonjera kati ebigambo ekyannuma ne bawandika ku nzigi zaffe nti twafunye nga tetubadde nayo ekisinga n'okunnuma bino betukola no nsibirabango kati nabiraba ntanga ndi wano ng'olyawo mutule tetuzikola ate kyenjagala manye ne Jennifer Musi aliwo naye kale saa zino gyali tatakyalya na mmere okitegeera yagenda now mumulabye olunaku buli lwa every Friday akatalekeka ngenda kudda kyengezaako gamba bannange ng'era omwami ono kyayogedde kyagambye ife essimu yange yiino Airtel tempolangako wabula bakanya kulya mabanja gemba neewoze kuki kuneeno essimu yala yiino girabe yonna olukitegeera mutuyambe bannange mutuyambe konna akagudde mu nvuboke baba batuwa wisdom omulanga kankuba omulanga wano katusuubire Kaye gwokomawo wano ng'ogamba abasajja baffe abakyala baffe abeeyeeryo mu nsi ziri ennongoofu abalina abakulembeze abategerekeka nti bakuwadde akawunga kaffe akumuceere akaterekeka nange bannange bannayuganda bannange abali ebweru oba abali wano e Uganda we tuli bannange tukole nnyo anti labayo anti tunakola kirwaki buli omu kakutte oba obadde osaasaanya ng'oyonoona akasente embeera eriwo kati ogiraba labayo yadde kasente tukalidde kaweddewo naye kakati nyina kyeŋŋamba fenga totufuuyidde njabbawa temufaayo bino si bizigo nnyo nze bamuta small size and big problem tugenda kukolanga bwetuti tugenda kukolanga bwetuti kasibule maama yenna yakuweerera taata yatuwonya kale twandikubya ddi omulanga bwe tuti okitegeera tutuusiza ensonga zaffe wano fenaganaye tulina masiki za gavumenti eno yange lwasa kiddo abakozi ba gavumenti bonna ababba mu bbe naye mutuwe emirimu kakati now every Friday tugendanga kubanga mu Ghetto Parliament n'abakulu bano bonna njagala okutuuka olunaku lumu
mwenna abatulaba ku Flashlight UG ku Point Media ku Kaye Wisdom Official subscribe buli kwezo channel zemugambye gendo subscribe nga totambuza video eno buli Friday tujja kubanga n'abantu bano babe njagala one day tutuuka abantu bano nga basolotua enamba zaabwe amasimu nze manyi abantu bebulaaya abaana bano Friday tukomawo bw'oba olina akawunga ng'olina akawunga bulijjo mbawo enamba yange neŋŋamba bwenti bw'okuba ono Crime Cartel yatera okuba nange enamba yokka bambi mwenna abankolamu page Facebook page bambi abazikola nga za Kaye Wisdom nga naye omanyi nti si yange bambi mutukubire ku masimu nammwe abatundirako ebintu nga si zange nze Facebook page yange eri Kaye Wisdom kyokka Kaye Wisdom ate namba yange eri 0701 494039 070 Beautiful Fat ono agenda kubawa channels eza social media naddala TikTok ali kuli atiba butibi abaganda ebagamba naye nga kyembagamba nti kyemanyi wiiki ejja bambi woba osobola okugulira abana akawunga oba omukyere just do it just call me and waliwo omukyalo omu yanewunyisiza and any money is money simanyi gwolayoge nasindiki David oli yansi yaŋŋambye ensaba ebiri gyange gino ogiwe nubyanli emitwalo egi gumu ebiri nenkubira omuntu gwe nakubidde nampa enamba ya nubyanli era nenzikola ki kati totya make them happy kubanga twagala one time emyezi ng'ebiri esatu nga tulaba nti bano abaana batuuse babaako projects batugamba nze manyi abantu muli eyo yes tuli muli eyo musobola okuyimirira nabo buli kintu gye tugenda balina ebirowoozo birungi bateesa bulungi gye tugenda kuba ku namba eyo osobola n'okuŋŋamba bano nga wobalabye gye tujja kubanga tubalaga batubulya kala gundi talenti zaabwe mu Ghetto tubabulira embeera gye tuyitamu Ghetto kyeki okitegedde kubanga eri abatamanyi Ghetto kyeki eri abali bazirimu nga baagala okumanya ebifaayo tujja kuba n'ekirala ffe kati eno Kampala eno mu Ghetto ebintu byaffe byonna babirinnya mutulya bbiri supu kyengesaako gamba kyekikomando segera embeera yakuyungula ziga nako kabbanja mubewuliridde